Okay, the Mighty Channel TV wona woli wosinzira okubanga otulaba. Thank you so much for watching and for being part of this show. Kale tugende ku nsonga endala. Abayimbi ba gospel bakunganye ku UCC ewa Dr. Serumaga ne mukyala we Sarah Serumaga nga bazzo okubanga boogera ku nsonga ezimu n'okubawa ku magezi. Badira mu bigere bya mugenzi Bishop Senfuma. Bibadda mu kifo kya Senfuma. So, bayogedde ensonga mpitirivu nnyo abayimbi ba gospel. Zimu ku zo abawala bavudde, abayimbi abakyala bavudde ne bagamba nti nno bafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo, basabibwa give me something. Bagenda mu studio wa producer ne bagamba before we do an audio please give me nenga tamuwadde sente. Sente simanye naye nze kiboyogedde ekikulu. Give me. Oba omuyimbi agendayo nga talina sente. Namuga sina sente. Tukoze tutya? Ensonga efirimu. Kubanga simukoza. Nendala ba presenters aba gospel stations. Mbo basaba sente. Sente bwe zigaanira nga baba waamu ekirala. Ensonga endala tusobodde tutya okucrossinga muziki waffe agende mu Sachula, yetukirizibwa okuyimba ennyimba n'abayimbi b'ensi, yetukirizibwa okuyimbako mu mabaala oba nedda. So ne ba answering ebibuuzo ebyo. Naye Pastor Wilson Bugembe naye yabaddewo, abayimbi ne bamugamba gwe ng'ogenda mu bivulu by'ensi era ng'oleeta abayimbi b'ensi ku kanisa. Pastor Wilson Bugembe n'avaawo n'agamba bannange nze tewali kye mugenda kunkola. You cannot do anything on me because it is God who can do something. Nenga Pastor Wilson Bugembe wa maanyi. You a very powerful man, Pastor Wilson Bugembe. Kubanga banga tewali asobola kugambako, nga tewali asobola kubako ne kyakola nga only God. That means you a powerful man. So so nensonga endala yatandikirawo. Katusokere kuya abawala. Abawala okubasabiriza give me something. Ekirimu gyekiri by the way. Yeah, I think gyekiri because though I've never had proof mbiwulira mu lukuubo eyo lundi yansabye give me nafuka give me. Ba presenters ba gospel basabiriza abayimbi ne ba producers mu studio. Kati ba producers abasinga betumanyiko si balokole. Ate kye kyaleeta obuzibu. Ba producer abasinga abaana bano gye balaga si balokole, abalala beeyita bweyisi balokole. Naye era naawe bw'otuukira okubango bakati bwe bakusaba kibi, issue is obawadde tomuwadde. Bw'omuwa you made a choice. Kati totukabirira oli muntu mukulu okujjako nga it is a rape or it is a defilement case. But if you two people come in tandem together, ne musalawo ne mugenda mubeeko kye mwekolera nga abantu totukabya tusinikirako n'amannyo. Tulina ebizibu byaffe bitumala. Ekisooka gwe bakusabye n'oli akusabye muntu osobola okukkiriza oba okugaana. Lwaki okkiriza? Ati bw'agaana ate banaamukolera oluyimba. Kati byebyo banaamukolera hit bw'agaana. Genda okkirize Mukama akuwe sente. Fena obulamu buzibu, obulamu si bwangu. But life is about choices. Balekiraawo kubanga n'abavubuka bennyini naye agamba kati nange kukolera oluyimba nfuniramu. Ate era nga bwe nkugambye nti abasinga aba producers abasinga si balokole, abala beeyita bweyisi balokole. Ate abaana bagunjuddewo guno omuze Musumba Hope ogw'okugenda mu studio z'abatali balokole, z'aba producers abatali balokole. Nosanga omwana sagala kumenya amannya wano. Andi kati ba producers abatali balokole kigambibwa mbu basinga okuba hit. Ate abaana abalokole banoonya zi hit. Gendo batubuuze kale ani yakubiranga babiri. Oli yasookanga Kiwa omuwunyamu
kiwa omuzanyirako kiwa n'abensi yali abakubira kiwa kati of course yakkirizibwa Pademan olwokuba nno is the light of the world. They are not the light of the church, we are the light of the world. Yes, kati pade bwogende wa pade omuntu n'akubira wasatula oluyimba nsobola okutegera spirit eri ku pade kiri okay. Producer w'omulokole okubira wasatula nze ku lwange kiringa gwogenda mu nsi okubuulira enjiri sense okujja mu kanisa ate ebuulira enjiri. No, Bible gamba nti temujja kudda gye bali be bagenda okudda gye muli. That one I can submit. Naye abaana abasinga bazunze nnyo bageze mu studio ne bamana babakoseza bagenda batukaabira temuddamu kutukaabirira temuddamu kutumanyiira. Omwana atalina ssente nga yeetaaga hit producer n'amusaba mpaako akole ki? Choices ziri bbiri. Oba omuwa muwe oba tomuwa bireke. It is your choice. It is your choice. Okay. Bw'aba Katonda yakuwadde oluyimba mukkiriza nti no Mukama yakuwadde inspiration okukola oluyimba mukkiriza era akuwa ssente kubanga mbirabyeko nze nga nakatandika okuyimba mu mwaka gwa 2010 wakati gwa 2011 the producer wange ye Bobby Pro oba wali omuwulidde muwulira yagwa takyakola kigopa Bob wagwa nenkona simanya je oba mutwe omutwe gwayingira wagwa naye nga sebo yanzijayo yankubira essimu nali ngenda nandeje ebiseera ebyo nga ndine musumba Aisha Nantongo omujjukira omukyalo bambi yafana okufa nangamba nti Apostle kuba nali nyimbira ku nnanga nga bankubira akananga nenyimba oluyimba sebo nayimbirako ku kananga ne banfuwa nusu 10 nalusigana mu Tomo mukulu sisobola kuwerabira Tomo mukulu ali kati mu America mpozi yawasa muzungu yawasa Black American I think Black American kati ali yafumba Tomu omusumba Tomu mukulu tomita Tomu omusumba angadi yafumbira omukyala ate alina church wano ne mu America alina church mu America ali mu kufumba mu America ali mu bufumbo ayoza bintu asiika bumonde susate nawe Tomu mukulu tukubuzizaako nnyo fumbira ddala wa maku takyampa sente oba omukazi yamugana aka mukazi yamugana tuwa sente ajukire eri yafumba Jesus Mukama tusonyiwe ebibi byaffe twogedde ku baweereza abo. Anyway, genda maaso mbadde mpozi ngamba kyati producer Bobby kinakuyita nampe ennyimba ezo kubwerere big up on yourself already yali yampa 3 nga already nakolayo ddendala 2 nga muwa sente nkamuwa emitwalo 5 gy'amasanyalaze nemba n'ennyimba zaali 4 olumulala terunaba kuvaayo nenkola ka concert kange akasooka nafunamu emitwalo 20 nazipangisamu kayumba netuvudde wala nnyo. Anyway, back to the point. Abawala be basabiriza, it is your choice. You either give or not give. It is your choice. Bw'ogivinga ne bakumenyerayo omutima todda kutwasamira asirike oli muntu mukulu whatever you did okujjako nga it was a rape kubanga yo rape nziwuliddeko rape agende ku police rape zo nziwuliddeko nga tezo zirina mubayimbi n'abayimbi abayimbi nga barapinga ate nga barapinga bafaani baabwe akubira fanya amukubira simu bino ebibeera ku WhatsApp, I love your songs, you do me good. Namugamba I also come and see me. Kati bambi kakazi katunga kesala emaali kekuba perfume otuse wagamba wa boda kwambuse waggulu omanyi babeera yeeyo mu buntu bwabwe bwayinga bayimbi kyaba abakwata bafaani takuboogera amannya naye nga bali ku luguudo ki kubanga bangamba waliwo oluguudo lulyo sijja nze njagala kwogera bintu mu jeno bakimanyi nti bakwa tubimanyi abayimbi ba gospel kozi kuluje ninzo kwako bwe bana abayimba bi urban music oyo mutegedde neza size mbukugambye kama mbuli ndulira kuba kama kange no amplifying kati
kibakola ajewo omuntu nayingira mu nyumba omanyi osekula afaaniwo omanyi mulokole nnyo ayitiridde talanse kukwatirira aze kukola atya mubogezako gaana alina akanyama ngaakubaka bebaba balina n'obunyama abamu balinako enviiri oba tebalinako neka kakati tuddeyo tugende ku bapresenters basaba abayimbi ssente omuyimbi n'agenda mu production nakola oluyimba n'akola ne ka video ke neyeeyiya n'akaleeta ku tv ku radio n'amugamba 10,000 oyina emeka 3 n'agimuwa tekiri ku tv bapresenters tekiri ku bananyini station akati bino ebintu biri two-way traffic ekisooka complaint gyesinga okuwulira nti tv media stations ezisinga ez'abalokole mu Uganda tezisasula bakozi bino mbiwulira mugamunkuubo sibirinaako proof naye mbiwulira mugamunkuubo mbu nabo engeri gye bayinza okufunamu akasente kwe kubanga ono omwana aleese oluyimba abawaayo kaabawadde kamujjukizenga okuba oluyimba kubanga bagamba nti ennyimba ziba nnyingi kati gwe okujjukira oluyimba lw'omuntu omu nekakuinspiring okukola ki okuba oluyimba. I will not take that to be bad. Sisobola kugamba nti kibi wabeerawo ekintu ekitegeerekeka naye ati wabeerawo ate ekifuuka obufere kati waliwo wano omutumba yeeyita promote kale kyantama mbu promoter mbu atambuza ennyimba aliwa machete Nathani nalayidde obutayogera ku linnya lya muntu yenna kutaasa abantu abalaba promoter kigoyogerako bwe banankola Big Masavu banankolako gundi ng'omubwe mwogedde ogizeemu bwoti yoyo ayogera nga abantu ne batagwa mu musiru muzibu nnyo ajjako abaana ssente mbwagala tambuza ennyimba zaabwe talina yadde na kimu kyamanyi ku music n'okutegeera mu bwongo obutategeera bulungi nnyo endowooza ye yakisiru nnyo yakyana kito it is so kano kati nodda ku muntu ng'oyo akati when I'm coming back on the board nga tuvudde ku kyaba presenters abo ku bano kituufo oba si kituufo ky'okusaba aba presenters kusaba abayimbi ssente first of all bazibasaba ne nange oluusi nsobola okukola ki okubasapootinga okuzibasaba kulwaki olw'embeera gye bakola ki gye bakoleramu ne waliwo abakisussa ne bakufuula lusuku omuyimbi ne bakufuula olusuku akati waliwo omuyimbi omu ng'otayinza kusaba ssente ng'oluyimba bwe lufunwa bwe paba gw'olunoonya n'olukuba batakuwadde n'11 batera bikola ba upcoming but of course that effort must be done naye era nkomawo ku point eyo ekyenasiba okuzuula musumbaho bapresenters abasinga abali ku Christian media stations si balokole in the due nti abalala just beeyita bweyisi balokole naye nga si balokole baafuna mulimu balokoka lwa mulimu yajjanga omulokole naye nga technically si mulokole kati ajja ne character yonna eri ey'ensi n'agikuba ku station. That is why nagamba abantu nti bwogenda mu studios z'abalokole especially when it comes to entertainment programs bwe batakugamba nti eno studio y'abalokole oba ya secular oyinza obutazaawula kati ozaawulire ku kigwagala bateekaawo bayibuli mu kamera bagenda katusomeyo Zabbuli 12 akatuti I think it's not that that's not the issue. I think njagala kutegeeza tulina ebintu ebimu nga twabiborrowinga ngachi kati ngezo settings setting kale set ya entertainment erina okubeera ng'eri fancy ng'erabika bulungi. But we have a kingdom. Tulina obwakabaka kyembuuza oyagala bateekewo bayibuli ku set ya entertainment oba omusaalaba omunene kyetulina oba ekikompe kyetulina kiri borrowed ekyabalokole kyekiriwa kyekiriwa we can find a way but not borrowing kubanga lwaki mwagala tulemesa TV lwaki ffe tukopa ate ffe tukopye eki they're the same things bw'oba totaddeeko mwenge you are good to go. Lwaki ffe tukopa okimanyi n'amazina gennyini ffe tukopa amazina akati Stan yazina amazina ki ngamba nti Stan yazina kano ka straw tukopye ne beats tukopye amazina tukopye ennyimba tukopye amaloboozi tuleese kafankunaali yenna
tumukubye mu kkanisa bwe paba kubanga tewali wakyogera okukoppa kyeki kubanga ekyo okukoppa nze kye the kingdom do not temwefaananyiriza do not conform okimanyi nesaati gy'oyambadde ne Bobi Wine agirina oba ne Chameleone agirina bino biveeko some things what are you trying to mean it will determine kati olaba because nze sibategeera abagamba okukoppa kyeki these are the same things tewaliyo kintu kipya same things kamalirize ensonga yange mugenda kugoba abaana mu kuyimba gospel baveemu bagende mugenda bagoba bagende ate sitaani abakozesa oyagala bagende wa sitaani bagende baba bagala bagende balokokeraani abaana mubaveeko tujja kubyogerako gwe omuntu olokosa omaze mu kkanisa emyaka 10 omwoyo omuntu kutagamba ko kwambala bulungi mpale eyo omwoyo omuntu kuta kuinspire nga kukulaga culture ne character ne kingdom principles oyina okutambuliramu kyawandiikibwa nti empale ya damage tejja mu church. There is what we call modesty. Waliwo okwambala mu ngeri ey'ekitiibwa. Modesty omulangira ayina bw'ayambala, omumbejja ayina bw'ayambala, kabaka ayina bw'ayambala. Ebiwanvu biri ebituuka wansi. We are kings, we are priests. We are a peculiar nation. Njagala mu abalyogera mugende ku kyalaani mutungireyo abo abayimbi be mugamba bambala mu batungire ebiteeteeyi n'agasaati aganene mugabawe. Mwogera bwogezi tewali mukulako. Bano abaana tebalina nkolagana na Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu yagaba engoye. Asi yagaba engoye yakubulya bw'olina okwambala nti yo sikaati nnyimpi tekutuuka. Akakateeteeyi kalabika munda kalaga empale, amabeere ago ogapisse nnyo. Mulenzi abayimbi bapika amabeere. Maama taata muganda wange ssebo taata nkubulire nze nga ndabidde ennaku mu kkanisa muno omwana nadda ku cuti bw'ati ng'ebbeere alipise taata ng'alina okulinyenyanyeenya ng'alisizeko n'omuzigo gw'embizzi nova ku Mwoyo Omutukuvu n'otunulira omwana ogamba abadde ki ani gwagira olinzi talumala tobirabanga ku ggwe sibiraba ewaffe tebiriyo sigwa mmwe sigamba wammwe sigamba wammwe ngamba mu kkanisa omuyimbi wa gospel omuwala ng'akoze atya taata ng'apisa ebbeere ng'alisiizeeko ki ng'awunyiriza tiwunyirizibwa ng'awunyiza tiwunyirize wangi okanyamugamba ko ne maama gwe lwaki oliraba lwaki ate naakola nti antunula eri sinza ng'ozibiriza ate ntya ngono yankulembedde mutunule wa omwana nze bagamba akasikaati koyambadde kakutuuka kyokka ate bwe keesika ne kadda waggulu okassa wansi tewategedde nti kagenda kwambuka lwaki tokaleka ne kambukira ddala wakambadde okalaba nti tekakutuuka nawe nabyo oyagala okulaba nedda bino tubyogerako lwaki so we should not be like them they should be like us njagala kumaliza ku point presenters ekisooka nga bwe nkugambye nti okubawa akasente si kibi niwaliwo abakisusa nakifuula olusuku ekyokubiri abasinga ba presenters balokoka lwa mulimu si balokole ekyo nsaba bamedia bananyini media ezo bayongera okitunula kigambibwa abalokole wali ba presenters balungi abalokole ab'ensimbu be balungi no we can build something that is oyagala otuuze oli ava mu church omutuuze ku state atandike hallelujah Yes, Jesus. No, I think we should understand in which kingdom we are. Anyway, that's a long topic. Okay. Binje byabaddeyo mu semina oba conference y'abayimbi. Njagala gamba Pastor Serumaga wakoze kirungi naye I think olala goba oyogere nnyo okusinga abantu abamu. Kati oyogedde ekigambo ekituufu. Pano bwe nagirabye kwabaddeko abantu batateekeddwa kubaako. Ngani sijja kuboogera kubanga ababaddeko Pastor Wilson Bugembe gwogamba kakadedda manyi nalayidde obutaddamu kwogera kunyera muntu Pastor Wilson Bugembe yandibaddewo nga tali ku pano ng'atudde mu bayimbi sebo oli muntu mukulu naawe oli jjajja w'abayimbi yandibaddewo nga tali ku pano ng'ali mu bayimbi gwe wakola 20 years of Pastor Wilson Bugembe abandi badde ku pano bandi badde basically basumba
ate yes musumba pastor Wilson Bugembe is a pastor, a very big pastor. At this moment here yandibadde mu kibiina. So ko inde pastor Wilson Bugembe yagambye nti nno waliyo omusumba eyasasulanga media personnel bakuba oluyimba lwe bamuyimbako nti nno ye mulabe w'ekkanisa. Ye mulabe w'ekkanisa pastor Wilson. Alimba ekyo bakiyita kukwata bisubi. Nakwewozaako. Mbu ne balukuba nga bamusongamu mulabe w'ekkanisa. Alimba ajogere nani yasasulanga ssente babanga million 5 million 5 ngozimanyi buli lunaku. You can't detect naye dagambye ate ako kayisemu bulisi million 3 buli lunaku tekisoboka byabadde byakwewoza. Naye agambye mumuveeko Katonda yamugamba alete baserebu mu kanisa yamugamba ayembe mu mabaala Katonda yamugamba mumuveeko pastor Wilson Bugembe. Ekibuuzo kyembuuza ye Katonda byawandika ebiri mu Bible he exempted him from the scriptures. Kakati gwe byawandikwa tebikukwatako mu Bible kati gwe nze ngenda kukuwa kino naye byawandikwa bwe tebikola ki bwe tebikufuga nze nkuwadde. But Katonda wabanga ye yakimugamba. Katonda tasobola kwogenda wabweru wa kigambo kye because his word is his voice. Kati mwagala mulemesa mulimu Katonda gwe yamutuma. Wanga is a man of God. Musajja wa Katonda wa maanyi. Ate gwe ontutteyo nze sagala kumwogerako. No, kubanga tolaba bwavaayo n'agamba mumuveeko lwaki mumulemerako kati goyogerako waki nze namwogeddeko omusajja w'amaanyi akutte eggwanga lino eno. Kati nze size muleesi gw'omuleesi era nze nkugambye n'okugamba tumuveeko. Omusajja bw'aleeta baserebu mbw'aleese baserebu bw'agendako mu bbaala mbw'agenze mu bbaala. Mwagala mulemesa mulimu Yesu gwe yamutuma bannange. Agenda akola omulimu Yesu gwe yamutuma. Mwagala kulemesa Bugembe mulimu Yesu gwe yamutuma. Agenda akola omulimu Yesu gwe yamutuma. Baserebu lwaki temubaagala mu kkanisa? Bakamiliyoni. Abo si baffe. Abo si baffe. Abo those are not ours. Okujja ne bawulirira ekigambo. Yes, let them come, but let them not sing. Let them not be given a platform. Babuulire ne katuuti. Ate lwaki babuulira? With which spirit? With which spirit? I don't know. Anti kati yensonga omusitatuka na muntu kujja mu kanisa olaba Bible egamba do not give a novice omuntu ng'akyali muto niwabanga alokose tomuwa buvunaanyizibwa niwabeera mulokole mu kanisa nga yakaloka tomuweerawo katuuti. No, the people need to be born again. Mama Fina alina okujja mu kanisa. Ajje mu kanisa teri amugaanyi. Agende ne katuuti. Ate agenda akoleyo ki? Abantu bamulabe ekkanisa ebeere n'amaanyi. Ebyo by'ebintu ebireeta abantu. Bana mulina otegeera. Ati okoze statement ekkanisa ekole ki ebeere n'amaanyi. Abuulire n'enjiri. Awo tuveewo. Nga bwe yali agibuulidde mu kkanisa yaani omulala. Bana njagala kugamba abantu abalemesa pastor Wilson Bugembe okubuulira enjiri Yesu gye yamutuma mumuveeko. Mumuleke. Oli musajja w'amaanyi. Mumuleke. Waki? Kubanga buli kyonna Bible egamba nti Yesu n'abagamba babamugamba nti wasize ensigo ennungi omubi najja n'asiwuliriza Bible egamba n'agamba muzireke zikule akaseera bwe kalituuka alijja n'akuulamu embi n'alekamu ennungi. Kyonna ekitazimbiddwa Katonda kikula. Even that which is not sowed by God, it grows, but it eventually scrambles down and falls. Celebrity Sunday go ajikola amaanyi gayo ogajjukira. Mu kanisa tetulinamu serebu. Mu kanisa tulinamu baweereza. Tetulinamu stage, tulinamu byo. Abantu b'ensi balira okukaddi nga temwagala baaniriza. Enjiri ebuulirwa kuno ku nsi kuno wabo batagiwulira. Wali obulidde Kamiliyoni enjiri gwe? Wali obulidde Lydia Jasmine enjiri? Kyembuuza. Nze nnyina omubuulira. Anti pastor Wilson Bugembe alina omubuulira. Kyogamba tebagiwulira enjiri. Tebagiwulira enjiri. Tebagiwulira. Bana muve ku Bugembe waffe. Mbabuulira kino ekisembe Obugembe waffe mumuveeko. Mumuviireko nno ddala. Akole ebintu Katonda bye yamuyitira. Akole by'ayagala. Katonda bye yamuyitira. Nedda ssebo. Katonda ye yamuyita aleete ba Kamiliyoni. Tetuli basiru naawe ate kati tetwagala kutusiriwaza. Tetumanyi Katonda by'agamba, tumanyi n'omuntu by'ayagala okukola. Mwefudde ba Deputy Jesus. Era tuli. Actually, ndi